nsaba okwaniriza nga sinnayogera nneme kwogera ate nenziramu nenyaniriza. Nsaba okwaniriza memba wa wano Honorable Brenda omubaka wa Palamenti owa Kyangu oyogereyo nagendayo naye maama eri gye bagamba okimayite tumwanirizeeko muwala wange oyo. Wayiseewo dda okyalina ebisanja bingi mu Palamenti okyali muto. Tukwaniriza mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Mukama yeebazibwe. Aleese apoloje z'ababaka abangi be twayita ekituufu kiri nti bwe tubikola mu house of prayer si bwe biri mu nsi ey'ebbalibbali etali kyaki. Nga mwenna bwe mujjukira zibadde wiikisi 2 zokka nga teziweze. Kyenva nsaba Namungi w'omuntu ali wano yeekubire mu ngalo ez'amaanyi ate zikubire waggulu mu linnya lya Yesu. Bw'obanga olabye ebifo bye twalesaawo ng'enkola yaffe omugenyi omukulu ye Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu. N'olwekyo titwalina mugenyi mukulu kubanga si y'enkola yaffe nti waliwo omukulu mu kyaki gye tulimu. Era kyekitiibwa mwe twayitira abantu buli omu ne tumugamba oyaniriziddwa nga VIP guest. Naye mu 2 weeks zaffe ezo nti nabirangirira Sunday eri Sunday yaddako ne bayakweteekateeka awo ate ku speed. Buli muntu gw'olowoozaako okuba nti wa buvunaanyizibwa tusobola omuyita. Twamuwadde ennaku 5. Vice Chancellor wa Victoria University omwami Muganga mumuwulidde nga twogera olunaku lwajjo mu evening lwe namuwadde invitation. Abamu badde babiwulira ku radio ne ku TV naye mmwe ekibaleese nga muli bangi mwe mwakimanyiira ekyo. Katonda batubikulira ekintu speed nga ffenna twazedda. Bannange ekyo kyo mukikubire mu ngalo lw'okubanga muwulira eddoboozi lya Mukama ku speed eyenkanidde awo. So omubaka ono yennyini namutuma okutwala cards naye nga tannaba nazitwala n'aŋŋamba bano bagenda mu games bano bagenda mu bonna baalina program. It was too short a notice to invite the people that we wanted to invite. It was too short, very short notice. Naye ekirungi buli omu aweereza apology ate buli omu ayagala kuweereza contribution ye. Wabula suggestion gye balina nti sinsi tukikoze ogusooka naye nga tusuubira kusima musingi mwaka gujja. Bonna basaba tutegekeyo olunaku olulala nga tubawadde ku bbanga eriwerako. Abagamba twetaaga okutegekayo olunaku olulala before the end of this year muwanike emikono. Nolwekyo tukkiriziganyiza n'abatali wano. Honorable Minister ow'ebyettaka Mayanja ampeereza message n'aŋŋamba kuba yabifunye ennaku 3 kati ampeereza message n'aŋŋamba bamaze okwambala okujja Prime Minister n'amuyita balina gye bagenze mu Eastern eyo. So ffe tubadde baakujja naye abantu be tuyise bonna tubawadde obudde butini nnyo 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 nnyo. Bonna sigenda kumenya nti
gundi agambye bwati, gundi awadde apology bweti, gundi akoze bwati. They have all responded. Bonna baagala contributinga, bonna beeyamye okuweereza ssente, baagala account details, naye ng'ate basaba n'okujja ku ttaka lya Kanani nga basaba tubaweeyo akadde nga kawanvuko okusinga akadde ke twabawadde. So Honorable Namukuta Brenda ewamu bayitayo butalejja bayitayo bati kaliro bannange okimayite ekyo navayo nga nkikutte aleesa apology z'ababaka abangi naye ayina ebigambo bitonotono byagala okwogera kubanga kyaki eno emuleze kuva nga akyasoma. Neyanziza nnyo pastor. Muyita muzeeyi wange. Yesu yeebazibwe. Abooluganda Yesu yeebazibwe. Tukubire Mukama engalo ez'amaanyi. Ndi musanyufu nnyo Musumba kubanga ndi wano olwaleero, ate kubanga baganda bange ne bannyinaze bali wano olwaleero. Mwebale kujja kuzimba nyumba ya Mukama. Mwebalire ddala. Nze nakolako ku fundraising Kaliro mu mwezi gwa August, naye gwaze wano Mukama akikubalire. Mwebale kwerekereza ne mujja, newe mujje Mukama azzeewo. Nze amanya gange nze Namukuta Brenda, memba wa Palament omukyala okuva Kaliro. Mukwano gwammwe ate memba wa House of Prayer. Muzeeyi yonna nsonyiwa, tubadde mu workshop, mbadde ku pano nga tuyigiriza abaana menstrual health, era nemba waayo nga reference. Ngambye mami ne mugamba nkuwaddeyo nga reference nti twaskiringa abaana okukola reusable pads Kaliro, abakyala n'abaana. Workshop gye nva mbadde ku pano ne ba commissioners aba Ministry of Gender, ebadde workshop y'amaanyi, representatives okuva Ministry ya Health, Education, nga tuyamba abaana abato okudda mu ssomero. Bazze batya mu ssomero kubanga bye bimu ebibaviirako okuvaamu mu ssomero ne bafuna embuto. Naye ntuusa apology y'ababaka. Kye muba mumanya ababaka bangi abatulaba ku TV. Era kye mmanya abasinga bali mu kubalaba. Era abasinga ate boogera ne muzeeyi direct. N'abamu boogera ne mami. Era nze daddy yankubira akasimu nangamba gamba ono ne mugamba bano bafulumyemu. Eno sizoni ya Christmas ebeera nzibu, November, December tubeera mu kye bayita Yala Games, East African Games. Sabasinga gye batandise okugenda kuba bagenda mu phases ebisaawe biba byanjawulo. Tuusa apology z'aba ministers bonna ne bamemba ba Palament ababadde menti okubeera wano. Kimanya abasinga bakubidde amasimu, abasinga ne bankubirako, naye nkimanyi bagenda kujja kubanga okimanya engeri gye bakwagalamu n'engeri gye baagalamu Katonda. Olwaleero Friday abamu bafuna emergencies mu constituencies nga bw'obitegeera ebyababaka, naye era kimanyi emitima gyabwe giri wano n'emikwano gy'abalala kimanyi batuusiza apologies. Mwebale kuzimbira Mukama
nze wenzija wano sibeera na bigambo bingi okujjako okwebaza Katonda atukuumye nga tuli balamu. Kyemanyi kukukkiriza kwa House of Prayer mwabali wano mwenna sigenda kugamba nti ono muwulira okukoowoola kwa Mukama. Abaali ku Bati Valley nga tusonda ettaka lino mujjukira byalinga byakusaaga. Kati tuliwa? Tuli Canan. Yesu yebazibwe. Yesu yebazibwe. Oli wakati ne Pentagon tugenda gizimba mu linnya lya Yesu. Nze nina okukkiriza naawe olina kiwedde mu linnya lya Yesu tugenda kuzimba Pentagon kubanga tulina okukkiriza ate mbeebaza nti tugyezimbira bennyini. Mwebale kujja, saba Mukama akibabalire era ayongere obbagabirira. Ffe ekkanisa za wano tuzizimba ffe nga ffe, naye nsaba Mukama atwongere. Nze mzeeyi nakuwa pledge yange nagiwaayo bannaye nze eri ekaliro bajja kuba bandaba. Tuzimba amakanisa n'ekaliro, naye nga bwe tuzimba wano n'eri bwe tuzimba. Nze nina LCs 6 naye buli LC kumpi kuliko kyaki y'abalokole. Bakukubira essimu ne bakugamba twetaagayo kino, ky'osobola n'okola ki n'owaayo. Era muzeeyi namugamba bwe tuba tutandise nga pledge yange ekola ki ejja, ate si mulundi gumu, buli lwe tunaagiranga bwe tuti nga tusonda paka we tunaakola ki we tunaamaliriza. Kuba Katonda yatandika omulimu alina okugumaliriza. Mukama abampeere nnyo omukisa. Amina. Tweyanziza obubaka weebale kubwetikka. Abamu boogedde nange, abalala message bazisindise, abalala batuta obuvunaanyizibwa wadde ng'ayina ekimutute n'agamba ngenda kuweerezaayo bwe kati. Kyenjagala okumala okufuna kwe kufuna olukusa lwabwe, bambulire baagala okwogera tebaagala njogere. So bangi abaweereza ssente nga tebaagala kuboogerako, aba constituencies ate nga ne constituencies zaabwe bandyagadde kye bakoze kibeere kyakyama. Yandibanga ewaabwe azimba n'eno ng'azimba ne bamubuuza nti lwaki eri wawaayo bweziti ate eno n'owaayo bweziti ng'eno ffe tukulonda. So confidentiality wano essibwamu ekitiibwa. Kusaba muwala wange ogende weetulire, Mukama akuwa omukisa, weebale kuwaguza n'odduka. Mukama yeebazibwe.